bawe mudde kaakati nze nmaliriza ngamba bwe nti Gravity bamutereze bamuwe buwinti kino ekigambo wano mu Buganda oba okoze eki oba we mudde okuleka omuntu gw'enso kunenyaamu akatono ye musajja gwe bayita Yadini Mukasa okitegeera kubanga ti ye bigambo abimanyi nti kino ekigambo kiwe nkyogera bwe nti mpampe mudde gwe twaliise liri puzzle lunabe nti ye bwaba bwakikubawo naye ate naye talina nnyo just nti n'akajanja kaffe tujanjawaza nnyo ebigambo just babaterereze mu buterereza naye ebyo babera okuyimba kati abo abasajja banaku lwakuba mwe mubalaba mu mamotoka naye banaku njagala omuyimbi bakere ku makya bamugambe togenda kuyimba okumala emyezi 3 olabe bw'atayise lwatasimba eruseke n'alukuba ne mu Apple okitegedde kati gwe kenyini wali otegeseeko ekivulu omuyimbi tosobola mukubanga bamuwaako miliyoni 3 n'aba nga asimbula ng'akubanja emitwalo 5 n'agamba nsindikiraako 2 siina mafuta naye nga muwaako 3 aba abasajja banaku babave nako beeyiye wabula babaterereze mu bigambo naddala Gravity bamugambe ekigambo bwe kiti kiwumula wanji face network ebasudde mulayikinge mushayalinge network ebajjako bambi malo okutongo naye baleko bannange ndi fani wa leero erisoose okujjako ku live naye nga bulijjo nkulaba. Okay. Omulamu bannange era bannaye basussizza Gravity yasussizza ebigambo byakozesezza. Okay, malamusizaako mikwano gyange yenze Nalongo Kitonde Nampija muko omusajja wane waabaze ndwawo kola live naye leero nina video gye nakoze nenfuna message nyingi mu inbox ng'abantu bagamba Nalongo ate go wagira abaana bawe mule Nalongo go wagira abaana bawe mule kansooke ntereezeemu katono kubanga message ziba nyingi olumu nemerwa badda mu bambi I'm sorry kuba temba n'ebirala ebyokukolako naye mu Buganda gwe abadde takimanyi nze Nalongo siinayo kigambo kiwemula kinene kunze kubanga ffe mu Buganda wano baatuwa layisinsi kubanga tewali mwana muto abeera mu nnyimba z'abalongo y'ensonga lwaki nze siina nnyo kigambo kye ngamba mbu kino kiwemula oba ntegerekese bulungi ekirala bw'obanga totegedde kintu nga tonaba kutuuka nafuna maanyi gajja mu inbox yange funa omuntu akuliraanye omubuuze kubanga okutegeera si kwa bonna abantu bangi Mukama yatuwa obulamu nze nyana omuntu gw'olaba nga akuze nga muntu mukulu ne weebuuza ku busiru obungi bw'alabika akuza atya okutuuka wano n'ogamba ago maanyi ga Katonda kwaliwo omuntu gw'olaba nga musiru 00 nga topu zonna yaziyitako nga tena kyakula n'ogamba yakula atya n'omala n'ogamba nti kituufu Mukama alina amaanyi nabadde ntegeeza ki mu vidiyo eyo nze olwaliro nyina abaana bw'oba oyita omwana omukubira ensobi ye omuyita osooka n'omuwaayo wooningi n'omugamba munnange saagala kundeekaanira nga neebase kitegedde singa omwana oyo ogenda okulaba ng'ekigambo kundeekaanira nga neebase takiwulira awo n'ofunayo embooko n'omanya nti tawulira kyokoze eki ky'omugambye kansala bavawala thank you my flowers dear bannange oba ebyo bimuli babijjayo batya wanyini obuleera buva ku nze ne byeyanira amakindi neyanza nnyo kansala bavawala may God bless you ntegeerekese naye abaana abo baabawandiikidde ebbaluwa ennyimba ze baabadde beemulugunyako abawandiise era nga naffe situkirinaako buzibu bagendeyo bannyonnyole ennyimba ze baali bayimba baali bategeeza ki okitegedde nfena situkirinaako buzibu wabula kye twabadde tulinako obuzibu ye muntu okuvaayo n'agamba nti abantu abo tubatadde mu blacklist era gwe promota ng'obadde obalina ku kivvulu kyo
abantu abo baba blacklistinze tebakkirizibwa kuyimba awo ogenda kuba ofaafaagana na poliisi. Temulaba nti musususe mumeze ne muluma? Omuntu aba ayimbye oluyimba nga lubi muyite omuvunaane luyimba era olubaani ng'ogambe nti tujja kuyimbibwa ku siteegi naye ate tomuggyako mulimu gw'akoleredde emyaka gy'obulamu bwe bwonna nga si gwe wagumutandikirawo. Kitegedde? N'ogamba nti abadde yamuguze naawe abadde nga wamuwadde ssente awo azikuddize. Awo oba onyigiriza bulamu bwa muntu. Kitegeera? Swipe kale n'olaba eno embizi ya swipe ojja otya ku live yange olaleko okubologerako kabizigwe kanku blocking. Mbadde nkyamaliriza wamma kano kabizi swipe kati ndi ku mmwe. Omuntu osobola kumuyita nga lw'omuyise wamaze dde okuteekateeka tikaakati tagenda kuddamu kuyimba wantu wonna eyali yamuwaako ssente azikuddize ekitegeeza mubaagaliza kufa mubaagala balalo. Wantu tulina omuyimbi Loco Giant ali Makindye yali muyimbi wa kabi yakuba ne hiti eziwererako ddala era nga mmwe abakulembera abayimbi olwaliro ne Loco Giant avunaanyizibwa ku mmwe abakulembera abayimbi naye ali Makindye atambula ng'omulalu omusajja yali topu w'eggwanga. Kye mugamba mmwe abakulembera abayimbi oyo omusajja Loco Giant mmulaba. Wano abaana baayimbanga ebyobufuzi ne mubasiba okubamalira mu makomera. Wano baakwata Mugema ng'ayimba ebyobufuzi ne producer we ne bamukwatirako ne babasiba ekibuli okumala ebbanga ne fayiro ne zibula. Ne bagamba akatuve ku byobufuzi ensi teyagala bantu bali serious. Katutenkanya omuntu afunya atya ekyemisa Nalongo Diehard, how are you darling, thank you for loving me. Nagamba omuntu afunya atya kyanaaliisa abaana be. Nze sibalinaako buzibu kuyita muntu kunyonyola luyimba lwotaategedde bwe luba nga luwemula public. Naye nkuyinako obuzibu okugamba nti omuganya okuyimba okumala emyaka 10 nga si gw'osasula ennyumba ye si gw'oweerera abaana be ng'ate nammwe kennyini abawera ate mmwe muli bawemu n'okusinga be muyita. Olwaleero nyina omukyala gwe njagala mumuntambulize vidiyo eno emutuukeko. Waliwo omukyala olwaleero mu mukulembeze w'abayimbi yayimba oluyimba n'agamba waliwo anjagalina bya ddala waliwo ayagala okunzina twagala mutuyitire omuyimbi oyo mumubuuze yali ategeeza ki kuba ate ye olwaleero ali mu kifo kinene mukulembeze wa Wuma ye yayimba lunoonyezeeko ku gundi awo kayimba ako tubaka playingiremu waliwo anjagalira bya ddala katunoonyezeeko. Ayinza okuba mukyala Fiina kakayimba teyakawulira. Twagala omutuyitire atubuulire yali agamba ki kubanga waliwo yankubira essimu n'aŋŋamba nti abantu be baweereza obubaka bwabwe nti ennyimba ezo zibawemula era abantu abo sibalinaako buzibu. Nange ndi mu kuweereza obubaka bwange eri mukyala Fiina akakayimba pulezidenti wa Wuma ke yayimba kategeeza ki aveeyo naye akatunyonyole era naye mu mubaaninga emyaka 10 nga tayimba n'obukulembeze bwa Wuma abuveeko. Mulekeraawo kubanga okuyimba ennyimba zibabuze ne munyigiriza bannammwe mpaka ku mujaasa asembayo bune yamugula ssente azikuddize bamu blacklist talina kuyimba wantu wonna. Mugambe nti oluyimba luno lwawulikise bubi tuluweze tajja kuluyimba tujja kubawuliriza wabula togamba titakkirizibwa kulabwako wantu wonna. Gwe bwe wali ova ku maapu gravity yakugobako mbooza bubuuza sirina gwe mpisaamu maaso bakayita waliwo ayagala okumpimpina kampuleyingiremu. Gwe bwe wali oyimba ennyimba z'abantu batuke kubanga tebakyaziwulira wewe mulaani teekano naye nga kali mu bbaala njagala kali akalivazo nakatali mu bidongo nka puleyingiremu mukyala Fiina akawulire ndi wano njogera nawe with respect
nga sikuyisaamu maaso otubuulire abadde mukulembeze wa Awuma nze nyina omukisa bye njogerako mbimanyi. Mbwaki ezanyira ku gundi yange. Mulekere okukozesa amaanyi ge muyina amatono okumalako bayimbi bannammwe emirembe. Nkusaba Mwami Eddie Kenzo, pulezidenti wa Awuma, abayimbi bano bayambo bafunire copyright. Kye kibaleeta okwegatta nammwe n'ebyokwegatta baabikoowakoowa dda. Naye ekibaleeta okwegatta nammwe kubanga bayina essuubi nti mugenda kubayamba omuyimbi afune mu nnyimba ze. Nze nayimba n'engwa. Kamale okubulookinga kano akabizi. Oluyimba olufunye? Kitegeera? Njagala omuntu mumuyite nga mumuyitira luyimba, si kusaanyaawo obulamu bwe. Kugamba ntakkirizibwa kuyimba n'eyali amuguze mubanje ssente, ekitegeeza kati mwagala muwulire nti baabasibi. Gyemirembe gye munoonya. Naye nga wano waliwo omuyimbire okujjaya ntalina yadde ekyokulya, naye nammwe bennyini ababakulembera temufuddeeyo kukimuwa. Yeetaaga okutwala mu lihabu, nene mu lihabu temumututteeyo. Buli muntu ayita ku muyimbi eyali sita w'eggwanga, ali ku situti atambuza bigere, tamanyi oba anaali oba asulawa. Bagamba asula wali mu kibaati mu mmotoka. Oyo temumulaba. Ekyo ekibiina kya Awuma kye kyasookawo. Abayimbi bonna ne bakyegattiramu nga bagamba bagenda kubaleetera copyright. Amma neyanza mpadde akamuli. Abayimbi ne babeera basaale nnyo okugoberera buli ekibagambibwa kubanga bagenda funa copyright omuyimbi abeere ewaka ng'afuna mu nnyimba ze. Wabula bba abakulembeze baafunamu kubanga ssente nnyingi ezivudde eggulu eyo nga zituukira mu bakulembeze. Luyimba lukubuze? Nga zituukira mu bakulembeze. Mujjukirayo okuwaayo gulavite yadde ebibiri oba liri pazo. Gwe mukulembedde ebbanga ddene ng'alinze copyright. Amaanyi ge muli mu kuteeka ku bayimbi bano. Kye mugamba nti abo abaana bye bizibu by'eggwanga bye tulina olwaleero. Bwe mwawera abangi abayimbi mubakozesanga kyakulwanyisa. Abayimbi ffe tubayina tumutuwe kino. Mutuwe kino. Ne wabulayo ne studio y'eggwanga egamba nti abo y'abayimbi ba Uganda, ekibiina bwe kiti kyagisaba. Nayo neebula. Nenga ate ssente eggulu zaavaayo. Amaanyi ge muli mu kuteeka liri pazo olwaleero ne lunnabe. Lwaki temugasa ku gavumenti eno okubawa copyright buli muyimbi abeereko ewaka nga kakkanye ng'akimanya ennyimba ze zigenda musasula? Nze omusajja yannonda gyadi kiwa muyimbi nga tammanyi nga sirina bazadde bange nannonda nanjola. Naye olwaleero akyayimba kaalo ku kaalo kubanga bw'ataayimba tasobola kulya. Omuyimbi bw'otamulaba ku siteegi aba afudde kubanga tayinayo lunaku lwonna lwasuubira nti kampuni ejja kunkubira empa akalango mpozi ng'alinayo kitaawo oba nnyina. Omuyimbi ssente zaafuna ng'ayimba zaalya. Musooke muyambe abayimbi bafune copyright ku nnyimba zaabwe. So si kubateekamu maanyi kubagaana kuyimba ne ze baayimba emyaka 10 emabega tebakyakkirizibwa kuziyimba. Naye nga wano waliwo omukulembeze wa kibiina kiramba buli kanaku ayimbira mu mpale ya munda. Buli lunaku abeera mu mpale ya munda mwayimbira. Naye olw'okuba Uganda buli muntu emuwa eddembe lye, teri amubuuza nti lwaki maama oyimbira mu mpale ya munda. N'ava ne mu kuyimbira mu mpale y'omunda n'ayimba ekigambo ekitegeeza empale y'omunda. Wali wanjagalina awo temwamulaba era awo UCC simanyani teyafunayo message neegi eyogera ku luyimba olwo. Ekirala, Federation ya Kenzo yetwala abayimbi. Mwami Kenzo lwaki abayimbi bo tobayita? Mu ngeri eweesa ekitiibwa, so si bano abalwana okubajja gye bakolera akasente. Kambabuulira erinnya terikoleka. Wano abantu bayimbye oluyimba lumu ne bagwa. Naye bw'olaba omuntu ayimbye okumala emyaka 10
ng'ayina erinnya eryakyalikuumye bw'oba omuyita muweemu akatiibwa kuba naawe lyakulema okukuuma n'ogwa. Kati tomuyita ng'ayita muwala wo, muyite ng'omuntu alina ky'akoze mu bulamu bwe nga tetomuyambyeko, kubanga bajja mubalaba ne mubalwanyisa ne babalemerawo mpaka olwaleero lwe mukyusizaamu mu nnwana. Kati nyina omuntu eyankwasiza ennaku ng'ono omusajja wa poliisi bambi. Olwaleero abazadde balina ebizibu gendako ku poliisi y'e Nateete. Natuukayo ne nsangawo abaana abakwate 9. Tewavaayo kubyogerako. Abantu bali wali bakwata abaana bwe babata. Ebyo ebizibu bye tukwetaaza ng'omukulu wa poliisi oveeyo oyogereko. So si gulavite si kyekizibu ky'eggwanga. Kitegeera? Nti bw'abanga gulavite ayimbye oluyimba olubi leka Federation yemuyite. Eyise n'ekiwandiiko nti oluyimba lwe tulwalutegedde. Nitugamba nti n'abadde yamugula munoonya akuddize ssente zo bamu blacklistinze tagenda kuddamu kuyimba olw'okuba mmwe temulina we muyimba. Kati mwagala n'abaana babeere nga tebalina we bayimba. Eraba kano akabizi naawe kanku blocking. Gwe bw'oba tolina w'oyimba tekitegeeza nti n'abaana tebayijja kuyimba. Singa mwakomye ku luyimba lubi, singa ffenna tuli mabega wammwe. Netoyinza kwagala kusaanyawo obulamu bwa munno gw'otamanyi bwabutambuza. N'ogamba nti ffe akakiiko kano kuba nabo bali confused. Gwe baalonda mulala, abavunaana mulala. Kanabo bennyini mu basaase tebamanyi kiddako. Bitegeera? Leka kugamba olw'okuba gwe tolina bakugula kuyimba. Ogambe nti nabo tebajja kuyimba okumala emyaka 10. Ofuuse Katonda. Dine 10 bamazeewo bayambyeko okubeerawo. Gwe ebbanga ly'omaze ng'obakulembera ojjukira kubayambako mu bizibu bimeka? Ojjukira kubabeererawo mu kina ki? Kenzo yanguwa mangu okutwala abaana abo otegeere babadde bayimba biki, kuba kati twafunyeyo abavuunuzi nga bo abalala bye bayimba tebabiwulira, bawulira by'abalala. Kana kayimba nkaweereza ffena. Aka akayimba nkaweereza mukyala ffena. Omuntu ayimba akayimba kano mukulembeze. Kano kuwulidde. Mukulembeze. Kazeeyo bulungi emabega. Mukawulirize bulungi. Mukyala ffena aka kayimba tewakawulira. Ate nno akayimba va ku bano bagulavite. Basajja batamanyi na biri mu kuyimba bakyeke. Oyo mukulembeze ye yatuyiwa mulago oyo. Nessaako n'ebikolwa. Kitegedde? N'asinda namu. Muleme kwolesa bukyayi ku bayimbi bannammwe. Mubayite. Muleke abakulembera abayite. Kitegedde? Ne bw'okakana ku muwannyinaze liri puzzle. Gwe nalaba nga yali agenda ofiira ebbombo nga yeetaaga okulongosa nga tewalina kitongole kyonna kiriwo okumulwanirira yadde ku bayimbi ababakulembera. Olwaleero bw'olaba nga ashayininzeeko n'agulayo n'akamotoka, olaba nga nakyo kikuyisa bubi. Leka Federation ebayite. Kitegedde? Bo baginnyonnyole babadde bayimba ki? Tetubateekako maanyi mangi. Timba baaniza okuyimba tubatadde mu blacklist era yali yabagula naawe ateekateeka okubagula bakuddize ssente zo. Oyo si ye mukulembeze. Tosobola kubanga omwana lw'omuyisa okumukuba ate otesetese n'okumugoba ewaka. Mubaweeyo warning. Mubayite omugambe nti kino ekigambo kikyamu na kino kikyamu. Obugambe nti naye towulira luli twakuyita naye n'oddamu n'okikola.
tumanye nti omuntu oyo tawulira buwulizi. Kitegeera. Naye gwe mwamuyise mumaze osala w'ekyo mukolera ekibonerezo mumaze okiteekateeka kaakati mwagala ba abaana abo bakole ki? Bw'oba omaze emyaka 10 nga tofuna kutimba ku show si kizibu kya gravity. Kitegeera. Muyite omweyo warning. So sikugamba nti lw'omuyisa ate omuwarninga ate lw'omubaninze neyamusasula amuggyeko ssente kati aba agenda kuzijja luddawa. Kitegeera. Omukulembeze abanga mwana wa Nassale. Abaana ba Nassale akola ekintu n'enkya n'akiddamu. Tekitegeeza nti mutemeko engalo. Kuba sigwa omuzaala. Kitegeera. Twagala mukyala Fiina akayimba kano kenkuwulizzaamu nga tonajjayo lwa gravity osooka oggyeyo kano kuba ate kano kalala nnyo. Kano kasinga ne ku kali. Kano kalalamu. Kitegedde. Muleme kulondamu bamu na bamu. Ng'ate waliwo abandi badde ng'abakulembeze ate nga bo bali waasi n'okusinga be muli mu kukangavvula. Oba nkinyonyodde bulungi. Nze Eva nakimanyiira okubawo abantu atategeera bye njogedde lwa nsonga nti abantu abategeera empola be bangi. Era ffe singa mwakomye ku luyimba nti abaana mubayita bakangavvula singa teri abanenya. Naye okubagamba nti balina omumala emyaka 10 nga tebayimba kinene ng'ate si mwe mubayambako okubeezaawo famire zaabwe. Oba ntegeerekese. Kanywewo ne ku kacaayi. Era owa federation n'ofula n'owa federation abaana battu babeerako awo ne bawugamu ne balyako obulungi. Waakiri wasize olumu obalawo. Kati wamma bafaanizi bange mujje mumbuuzeeko ate era kati ate mwana ebibuuzo ebisinga yemubuuza era nga nabyo bya kitumbaavu. Abaana ffe wano Uganda nga tuyimba ennyimba z'abalongo. Mwate owuliddeyo omwana omuta bazitendeka. Ebintu ebisinga muleme byesigako nnyo. Buli muntu gw'olina okukuuma abaana bo. Si gravity yalina omulimu gw'okubuulirira abaana bo. Wakati abaana bange ennyimba bazisangawo era baziwulira ddi. Wanji wamu ow'empeta. How are you dear? Muleme kwolesanga mutima mubi. Wano tulina abayimbi abaali abaddala ng'olwo tebakyalina laga. Si lwakuba baawemula. Lwakuba ensi yatuuka ekiseera kyabwe ne bagamba nti bakomyawo. Ne baana ekyabwe kijja kutuuka kiyitaawo. Kitegedde? Si be basoose. Kitegeera mukwano. Naye gwe noga nti obabaninze emyaka 10 n'abadde yabawadde ssente. Ndabye nnyo mwami Balunywa gw'osinza okiteekamu omuliro. Simanyi lwaki ekintu ekyo okipikamu nnyo omuliro. Sinnamanya nsonga lwaki. Abayimbi abo mwayombamu. Leka bavunaana oluyimba olubi si kusaanyawo obulamu bwabwe tebaddamu kuyimba wantu wonna. Ekyo kikyamu. Kuba Bannayuganda be basalawo omuntu gwe bawagira. Golowooza baba bakola bibi lwaki balina ababawagidde emyaka 10. Nga tulina wano abayimbi bakadongo kamu abayimba enkumbi eyamba. Bayimbi balungi nnyo naye tewali yadde alina kalina mu kibuga. Kitegedde. Bwe mba mubavunaana luyimba ffenna tubawagira. Mubayite buli muntu anyonyolera oluyimba lwe. Netugamba nti naye abadde yabagula bakuddize ssente tebalina kuddamu kulabwako ku siteegi yonna okumala emyaka 10. Awo tukulabanga ayina empiiga. Kuba ne babase batta bababaaningako. Ne bagamba oluyimba ddole w'omwana terugenda kuyimbibwa wantu wonna ku siteegi. Ne tebabagamba nti tebaddamu kuyimba. Lwaki ku luno mu amateeka ge muleese mazibu nnyo? Kubanga abo abaana si bakulemesa gwe kubanga tolina kugula. Bayiza we mwepaato abategeka ekikadde ne saava. Mulowooze ku bayimbi bano obusungu balina bungi kuba ne mukikadde temubategeka. Kitegeera?
ne mu kikadde temubategeka kati bambi ne babeerawo mwaka ku mwaka nga tebayimbye yadde ku nniigiina kibaluma kyeva balina obusungu kuba n'abaana abato Kenzo tukulinza okuba ng'oyisa abayimbi bano bakunnyonnyole babadde bategeeza ki nga gwe abatwala mu ggwanga lino so si kugamba nti baba listinze emyaka 10 nga ne muzeeyi Ssebatta baali babaaninga oluyimba lwe olwaddole w'omwana babaaninga luyimba so si Ssebatta ng'omuyimbi kansuubire muntegedde kye nabadde ntegeeza kitegedde atantegedde era engeri gye siri mwana wa nnyoko era sijja kunnyonnyola nnyo kitegeeza entegeera ye era eba tejja kuntegeera kuba okutegeera si kwa buwazi era tebakusibira muntu kitegeera katongole nno weddira nti ne maama oli kasiru naawe bulala mukitegedde wamma Muzafalu bwaba abaana babavunaana luyimba si be basoose okuvunaanibwa oluyimba nze naliwo nga muzeeyi Ssebatta abaaninga oluyimba lwe owaddole w'omwana naye yasigala Ssebatta ayimba nga luyimba olwo lwatalina kuyimba naye bw'ogamba nti tuba blacklistings naawe yabadde abaguze bakuddize ssente tebagenda kuddamu kuyimba ewantu wonna emyaka 10 awo oba okikozesa oba oleese fitina kubanga gwe tolinawo mwe temulinawe muyimba katuyagala nabo babeerenga gwe atalinawo okola ki ekyo tekijja kusoboka wabula abaaninga oluyimba tetukuyinaako buzibu neso sigamba nti baviirewo ddala sigwe wabaleetawo kubanga wano eno Uganda eziza abayimbi abawerako nze wano simanyi abayimbi bayimbayimba nga bakadongo kamu be basinga obwavu mu music industry kubanga bayimba by'amakulu eno ensi yava dda ku by'amakulu abantu balina ebizibu banoonya bibasise batambule bakole ki batambule bagende era federation ya Kenzo guno nkutegeezezza ku live abaana bayite otegere babadde bagamba ki kubanga bali mukulwana indirectly kuba baagaana okwegattako abaawuma kati baagala balage nti basobola okusinziira eri ne bavunaana n'abayimbi b'okulembera siina buzibu bwonna kuyita muntu kunnyonnyola kye yayimbye era n'oluyimba Dubbani nga si kirinaako buzibu wabula tosobola kugamba mwana nti toddamu kuyimba nga mwajja ssente ezirabirira abaana be Lipazo yayimba genda ogule emmotoka n'endala ze yayimba ezaali ennungi Uganda ze yayaniriza nazo omugaano ziyimba ewantu wonna kubanga oluyimba lumu ekyo kikyamu kitegeera ekyo si kituufu wabula kyekyoluyimba awo tuli ku sayidi emu ekyo bagaana okuyimba tekijja kukola kampulireko kubali wano bambi atategeera bulungi tosindika request guno omwaka nze mukomusajja sikyamanyirwa atammanyidde ku myezi egiyise leero tojja kukola kubanga ndabye batategeeramu ebinyonyo ku peegi yange simanyi lwaki ate abantu abasiru mbalinamu omukisa oba lwaki simanyi bannaye bampatana Wanja Nalongo wasiibye otya kamaama? Gyendi maama oli otya maama? Gyendi ndi bulungi. Kyoyogeddeko ekyo kituufu. Tibali supposed kumala ne babayimiriza abaana abo. Ate bamanyi buli kimu kyonna bakijja mu kuyimba. Kati babayimiriza bagenda kulyawa. Famire zaabwe bagenda zirabiriza ki? Bali supposed kubaninga oluyimba lumu babagane bagamba oluyimba luno lwofulumiza tirusaanira luno timuddamu oluyimba nabo abantu bakulu bajja ategeera bannange Uganda tulagawa abantu tuleme kusiganya obukyayi mu bantu omuntu nova inogamba nedda abakola kibawe mulabakola kambuze Nalongo ndaba oyo yani ono Gravity bamusayingira kuyimbira enugundi ye Uganda bano bamusayinga bana ba Museveni gundi ya Museveni government ya musayiningira kuyimbira ku
ku bivulo byabwe ennyimba ze omuntu gwe balondayo okubayimbira kati bw'aba ewemula ayimba ebitali lwaki Gravity gwe basayiningira mu bayimbi bonna abali Uganda tolaba waliwo ekintu awo ekiri mabegaawo ekitali kituufu oyo omwana just bamutaddewo ennugu kubanga bo bamusayiningira buli we bagenda alina kubayimbira kati nikibaluma nibagamba batumukubirewa singa yali ayimba ennyimba ezitaliyo lwaki gavumenti yamusayiningira buli we n'agendanga Gravity alina kuyimbawo ekyo mbadde sikimanyi nze oluyimba olumu bwe bamusayininga basobola oddubane nga situbalinaako buzibu naye okugamba nti bamuyimiriza emyaka babitaddemu ne poliisi nedda Nalongo kiriwo ekitinze ekintu kyange nganze mu kutegeera kwange oyo mwana bamusayiningira buli bwe bagenda alina kubayimbira kati abo bamutaddewo ennugu nibagamba ono omuntu lwaki ye gwe balondamu kati katunonyezewo okumukuba akakottewo omwana we Nalongo bamusizaako wanje nkulamusizaako Nalongo nange bwe ntyo taata amazima amatuufu ekikolwa ekyakoleddwa tetuganye oba kale oluyimba liri puzzle yayimba nti lubi nenjala tujjukire emabega si ye muyimbi asoose okuyimba ennyimba oba katugambe eziwemula tuyina Kididi mu lockdown yayimba oluyimba mulujjukira bulungi ti sente nina simanjagala mukazi biki n'ebirala ebigenderako Kididi tebaamuyita bw'otunuulira ekibiina ekyo ekya Sindi simanya Fiina Mugerwa otunuulire Muzeiragadi okulimba kibi abantu abo bw'obatunuulira mu face naddala Fiina Mugerwa olabira ddala omuntu ayina omutima omubi amanya gaabwe galeke onnyonnyole wamma sijja kwogera mannya gaabwe ensonyiwa olabira ddala akayimba k'omukulembeze omu kenjagala okubakubiramu wano omubi kubanga omukyalo oyo ffe tukulidde ku nnyimba ze nga ne ku sipiikidde mu masomero gwe batuleetera n'atuzinira nze namulaba ndi mu siniya wanu mu luyimba luli bada olwa His Excellency Bobi Wine ng'azina amazina toyinza kwata mbadde nsaba muwulireko kayimba kano bambi tuteese bulungi waliwo omukulembeze omu ye nannyiniko nsaba mukawuliremu waliwo njagalera byaddala waliwo yayagala okunzina kati nze simanye nkole ntya ekyo kyembadde njogerako kyennyini kyokka be bantu be bamu abaatudde ku ttebo ne bagamba nti nno babaaniiza oluyimba babaaniiza abayimbi mu nsi ezimu omuntu bw'ayimba oluyimba nga luvvoola amateeka ga community ng'okuwemula okukola ki babaaninga luyimba ne bagamba nti oluyimba terukkirizibwa kuba ku mikolo terukkirizibwa kuba mu bbaala terukkirizibwa kuba ku malediyo oba ne ku mativi netobaaninga buzibu ne wano tukirinaako buzibu tobaaninga muyimbi kati nga liri pazanyimba ng'ebigezo ebigezo mwalimu mu vidiyo mwalimu Bobi Wine mu vidiyo liri paza ayina oluyimba agenda ogule mmotoka ayina ennyimba endala nnyingi nnyo tosobola kukwata luyimba n'ogamba nti omubaaniiza emyaka 10 abantu abo balina kye balwana ate nkigenderedde kati olutalo luli wakati ono wa federation nabo okuba babadde n'entalo kati baagala zirwanira mu bana abayimbi abalala era mbadde nsaba muganda wange oyo mu Namasaka owa federation akwata abantu nga mmwe Nalongo Kitone mumubuulira ekituufu ffe tukulidde ku nnyimba nti akabimbi olwa Uncle Gerald Kiweewa tuzikuliddeko nga tuziraba okiwulira olaba kano akayimba kekkubidde ka mukulembeze wa Wuma nkamanyi bulungi kati luno ekyo ekigambo n'enkudi kiriwo ekisinga obunene ate enkudi yasabikako
kubanga enkudi batugamba kuzina mazina nekiri ekigambo kya buwemu nnyo. In fact abantu omukulembeze omulamba alina ne position bafune bannamateeka batwale abantu abo mu kkooti balina n'okubasasula. Balina okubasasula. Neeyanzizza nnyo neeyanzeege. Kale sebo. Halo? Ndikiriya kyekiriwo? Wanja? Nalongo gye baliko. Kale taata naye gye baliko sebo. Oli otya eyo bulamu bulungi? Ebyaddala ndi bulungi. Nkwagala nnyo. Neeyanza taata. Kaakati ebiseera ebisinga nti ffe Abannayuganda ebituyamba tubivaako, kwegamba ne tulaba ebitatuyamba ne tubiwa obudde. Kubanga Uganda tulina ebizibu ebitumala, abantu abo balina okutereeza, abakubadde otugambye okwogera amannya kituufu, naye ebizibu bye tulina e Uganda balina okutereeza bingi nnyo nnyo okusinga gye batunuulidde. Ebyenkudi simanya abaana twonoona abaana nga tebannatereeza ebyo byonna. Basooke bagambe ku bakulu bannaabwe. Nze lumu nali mbadde wano nga alina emisango gye ngoberera ku kkooti awo naawe ogibaddemu. Nendaba omukulu mu gavumenti alina n'ekifo ng'akuba wano mu maaso, sijja kuwogera kigambo ng'alina waakuba ng'agamba ngenda kugiwa Haaji agisulemu, agikube, agikwatemu. Mukulu mu gavumenti alina n'ekifo ne ku TV ayogerako ebigambo eby'obuwemu, ne TV tebamugobangako wadde okumugamba nti munnange ebigambo by'oyogera abaana TV baziraba. Ebyo tebabiraba. Ekirala ng'omukulu omulala gwe nalabye era ng'ali mu nsonga za Liripazo ne Nankani n'ono omusajja tibaddamu kukuba nnyimba zaabwe ku maleediyo gaabwe, tibaddamu kukola ki. Muntu mukulu nnyo mu gavumenti alinamu kwegamba n'erinnya asobola okwogera n'agamba Museveni taata tuyambe ota abaana abali mu makomera be baasibira obwereere, takikolanga. Yavuddeyo ku lwa Liripazo, munnange abaana teddamu kukuba nnyimba bawemudde, tebalina kye bawemudde. Kati singa batugamba ekigambo omuniongo kimanyisa ki? Omuniongo nze omuniongo nkimanyi mu lulimi lugwala. Ebintu bingi Nalongo, ensi eno gye tutambuliddemu tuzza tulaba ebintu bingi, naye ng'olumu tubyerekeza nogaa kino kankireke kiyitewo ne gundi muleke ayitewo. Kuba Liripazo tasinga mabaala gali mu Kampala. Abo basajja n'abakazi abakulu ge bagendamu ne babakalakata awo bennyina abagadde ekinankani ekyo be bagendayo ne basasula essente bayingire nga tubalaba. Ago go tebagoogerako. Ekyokubiri ate ekirala Liripazo tayimba ku masomero nti yagenze n'ayimbira abaana baffe enkudi. Nekira kinjagala okubuuza ku literia ki gye bakozesezza okubaaninga abantu abo emyaka 10 obuyinza babugyewa era bayise emitendera ki egibaaninga omuntu gotasamonize batonda w'abayimbi begase ne bapromota abamu abaagala ennyo ebyobwereere. Kati omuyimbi bw'anaamunyiiza ng'agamba nja kukolagana ne gundi tukubaaninga oleme kuddamu kuyimba. Kambabuulire omuyimbi tazimbika okumulabako ng'alina ennyimba 3. Oluyimba bwe luba lubi mu lubaaninge nange mbakkiriza. Naye muleme kuteerawo baana mbeera mbona yali kulaakudize ssente. Tetuli omu mbawagizi nti tuwagira ebyobuwemu okubaawo mu Uganda, naye nga tebanakwata ku baana ababiri oba abasatu bakwate ku mulandira wansi, bave ku muti wansi wennyini, then ne bana abo waggulu balabire ko bajja kudamu ku kulembeze w'ekibiina yennyini ave ne mu kifo mwali mulyoke mutte kuba kulemberwa. Neyanziza Nalongo. Kale taata Wanji Senfu linnya siirisoma obubi n'enfuna ebizibu. Senfuka Nalongo Wanji Sebo bamugamba kima ebyaddala ndi bulungi. Amina. Zino ya kanso. So ensonga za omuntu ne Liripazo ensonga ezo zirimu za simba. Bakoze ensobi okugenda mu kakiiko ensonga emu. Badege ndowoozaako
Kyokubiri bane tubere Nalongo ina abaana oli muka musajja ina abaana oba ebintu bitino kwekuma obutayisibwa mu kamwa Tenfuka nji obwedda kwolinga njogera beda kwendi yes obeda byogera mbiwulya Nalongo ogamba nti tekonga mpemula ne notes sikulyangako tiwagira bwemu kubasibwogera naye oluyimba bwe lubaganinga luyimba sigamba nti omwana taddamu kuyimba kikyamu tekinange kikyamu kingamba kikyamu kumbaninga ayina ennyimba nnyingi endala z'abayimba era nze siwagira bwemu kubasibwogera n'emisomo gye ntegeka soogera nga yadde ekigambo nga kiwemula kubanga ate nga ndi Nalongo nzikirizibwa nze mbadde njagala bakolowe bati Nalongo Lily Pazo omuleka ayimba ennyimba ze yasooka okuyimba oluyimba olumu aluveeko olugyo n'okulugjayo oluyimba olumu nga tannaluvaako tulina wano ebigambo bingi ebizze biyimbibwa omwana w'abandi n'omulumya bw'atyo bbadda kyali kitegeeza ki sinza kuyimba Nalongo bbadda simanyi kitegeeza omuyimbi singa ayimba ekigambo nga tekyatuukiridde ng'omukulembeze kye yayimba nti waliwo ayagala aba ayiiya ateekamu ebisoko kitegedde kye bayita okuyiiya wabula kino ekya gravity naffe tuba tetukimanyi bulungi omuniongo nga kiwireeyo waggulu eyo nga tukivuma abantu era nga kivumo by the way omuntu akulabikidde obubi naye omuntu bw'ojja mu public gy'akolera bizinensi y'okugittattana ne bano beetaaga kuwaabira kituufu bawagira kanso yosoba kigambye omanyi abayimbi abazze nga bagwa nga Bannayuganda babazize bayitirivu kitegeeza beesaliddewo bano bakyayagala okuwira bye bagamba bwe luba nga oluyimba lubi nange nzikiriziganya n'abagamba nti batuule banyonyole oluyimba kye lutegeeza nzikiriziganya nakyo ne si kugamba nti n'abadde yabagula naawe ateekateeka okubagula oli mu kifo kyekyamu kubanga poliisi ejja kujja ekukwate poliisi yatandika ddi okuba nga yeteekawo abayimbi ye bajjawo ogwo omulimani yagubawa Nalongo bayimbako Nalongo wanje amateeka gaba ganjawulo nze mbadde kyengamba ku basajja abo babeere beetowaze bafolowinga amateeka bali abayise bakulembeze then bafune obudde bagendeyo Tenfuka aba abayise si bakulembeze baabwe Kenzo yakulembera abayimbi tomanyi nti ye wa federation ati bali bakulembera ki bali mu kintu kyawe kyakuliramu ssente akulembera abayimbi bwe babanga nabo bakulembeze leka Kenzo ayite abayimbi be bakulembera eno new generation tekyali mu bampasudde leka ayite bakulembera Kenzo tebamwebuzizaako wamula bamutadde mu sisi nga bw'owandika email n'oteeka omuntu mu sisi bamukopinzeeko president of federation n'omukopingako nga emmiya people nga nze omuntu wa bulijjo abadde balina omuwandiikira officially Nalongo nkusaba onoonye mutujju waali omwesimu yange nja muyambako genda mu inbox yange tewali buzibu balina okuwandiikira owa federation n'ayita abayimbi babitebye tetubawagira nti nga bawemudde nedda naye twagala muntu kudda ku bizinensi ya munne gisaanyaawo nga naye bwe yali agwa naye katubuuzeemu n'ekirala abayimbi awo balwala ne baagala okufa nga tebalina ayamba nga tebabadduukirira lwaki ate balaba bizibu ku bizibu kubazza mu bizibu balwala tebabajjanjaba wabala babalabye kati ate kubagga amaanyi ge bali mu kuteeka ku bayimbi lwaki tebagassaamu okusabira abayimbi copyright siga gravity takyayimba awala kabatesi kwendimpuliriza awala kabatesi kwendimpuliriza kabatesi abalala kale sebo wanyi Mr. Flower Nalongo wanje nkulamusiza Nalongo nange bwentyo taata yenze pastor abago bamanyinga Favor original naye Nalongo kati katwogere ku music wa phone ebbanga lyonna lye tumubaddemu
nze mmaze mu music nange mazeemu kati emyaka 18 nga ndi mu music industry naye ebbanga lyonna litutambulidde mu ndongo eyo tubadde mu ndongo y'ebikaali ogimanyi bulungi endongo y'ebikaali abantu ne bajja abakazi ne bajja n'abaana n'obukeeka ne baalaawo mu maaso awasookerwako bamanyi ne bayala oli najja ne maama we najja ne taata we najja ne muzadde we embeera eyo bwetyo ne bawala baabakulu n'omala kati liri pazo enkudi nno kale ekyo kyandibadde awo nga omuntu oba oli awo teyandikitegedde oba kyekyo naye liri pazo obuzibu bwe kati ate ateekerako ne action yennyini nalabye ku shemu gye yabadde akola ng'ayita n'abantu okitegeera ng'ayita n'abantu bennyini bajja nti kati gwedda mumudde ku ngulu ekintu ekyo ddala nga wazze ne maama wo wazze ne muwala wo ne batandika ekintu ekyo kusi bosi ako n'akatambi akatambi okitegeera bulungi naye Nalongo nankambuzeemu ng'omusiru Nalongo ebintu bino byali busoga eno munanka gye bagiyita batyeni gye baategeka gavumenti ebeebiraba tebiraba babiraba lwaki tebabiggala okusinga okuggala bano ababiyimba nedda mu mukulu Muzaffaru ebintu bino banezeme tubikwate nga bwatu kintu kikulu nze n'omukulembeze wangi taata maama nsaba baako kyenkubuuza ennyabo ebidongo bino eby'abantu abakulu abaana baba banonayo ki ozogana banogera mu bidongo kati kitone ojjukira abaana abafiira ku freedom city ddamu kyembuuza mbajjukira omanyi lwaki abaana abo baafa kiziiro ntegeera y'abakazi ntono naye kyembuuza kankusalennyo osirike enkunyonyola nze olwaleero feva njagala nnyo okukyakala nze njagala nnyo ennyonyi naye olw'okuba nina omwana omuto nina okutuula ewaka mpaka omwana wange bemba nga nsobola omulekera abantu abalala nzunge nga bwe nkola ki omuzadde yenna tasobola kwerekereza nti eyendongo kanjireke mpaka omwana wange lwanaakula naye si muzadde mulungi otegedde bulungi ekyokubiri Abudumulasi yasiba faamu ebbanga lyonna nga faamu ye atambula nayo ku siteegi tewagirabako baali ludda waabwe agiraba bulungi nnyo yali ekolanga ki baalingayo naye bannange anti kati wulira maama abaana Nalongo anti njaga kubuuze nga onziramu kituufu kyaliwo naye ebintu bino oli omuntu okukugamba enkudi nga tategedde enkudi kyeki gwe n'oleeta ne action yennyini omuntu omutegereze ddala nti enkudi ekyo nkuseemu ne nkugamba nti kyali naawe oli mwana mu maaso ga anti wulira weeteeke owaki Nalongo Nalongo gyebale naye gyebaliko taata kaakati Nalongo abasajja abo ekintu kye bakola kibi nnyo buli lunaku music agenda yeeyongera kufa buli lunaku omusajja lejja nakuba obuma 2 plus obuma 2 ikoze obuma 4 music kati yaleese omwoyo gutambula gwekutte kati Nalongo kikye batugamba mazima ddala kitegeeza enkyo oli agenda kujja akubirewo ddala ekigambo nga wowe otudde n'omwana wo tosobola kutuula waali akuba ekigambo nga kivubutuka ku leediyo oba ku simu kuba babalese bakole bye baagala so ababagambyeko njagala tuwuliziganye ennyabo zinagambako nti ennyimba ezo nnungi wabula tuwakanya okuba nga babagaana okuyimba emyaka 10 tetuwakanya naffe nange sikiwagira bagaana kuyimba myaka 10 batuule UNCC etuule
eyita abayimbi naye kakati yabaali bakikoze bulungi babadde babayise ne bagaana okgendayo kati babakolere ki osanga bwe baaligenze baliteesezza bawuliddeko nga federation ebayita ne batagenda bwe nawulidde UNCC yabasindikidde bwekiraba kituufu kikyamu ndabika nza yabakutte obubi naye abasajja Naalongo obeera n'omwana kati omunyo gwaze Gravity yakikozesezza katinko n'ayimba bulungi ng'alina watuuka n'akyogerera ddala nti omunyo imagine ng'otudde n'abaana kigambo ki kifaananyi ki kyatulaga oba kyalaga abayimbi abato abajja mbeeko kyenkubuuza ye Naalongo kitone Abudumulasi we yasibira faamu wali luddawo naliwo mwami era akayimba nkamanyi bulungi wagendako mu show ye saagendayoko ani akugambye nti Gravity avunaanyizibwa ku bayimbi abajja ye ani yamuleeta temumuwa migugu gitali gije bw'aba yayimbye oluyimba olubi balubaani ne tebagamba nti taddamu kuyimba kubanga si be baamuleeta baningi akyayimba bibi wakyayimba Gravity tavunaanyizibwa ku bayimbi bajja no Gravity tavunaanyizibwa Naalongo Gravity tavunaanyizibwa ku omulala ateesa kubanga mwe muliko ekikyamu Kididi ogambye omulaba nze sina na luyimba lwa Kididi na lumu lwe mmanyi oguze n'eddata omusajja omukulu okutudde olaba Kididi kati gwe kizibu kale nawe wamagye bali kale Naalongo munnaye ensonga zonna tuziwulidde ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba abayimbi bayimbye naye njagala kusooka kwebaza omwami Aloysius Matovu Joy olw'obuyiiya obukugu n'ebitontome bye yawa abayimbi abamu abasoma akatabo k'abazze bulala baba tisobola obbategeera kubanga yagamba n'ogamba bw'oba oyagala okunneebuuzaako osobola okujja nkimanyi teri muntu asobola kukubira Muzee Matovu Joy n'agaana naddala mu bayimbi nga tannaba kuteeka luyimba ku mpewo Naalongo ekituufu tukite nti ekikyamu tukite nti kikyamu Abudumulasi gw'ogamba nti kale ye lyagendanga ku siteegi abakazi balinga bambadde oluusi era nga si bye birungi ebiri awo anti kyetugambe nti byatandika mpola mpola naye okimanyi Uganda yaffe amateeka gakola ddi lwe gakoze eki lwe gaagadde ono omwana Lily Puzzle ayina ekyenda okitegeera Naalongo ekyenda baakakiteekako ekya pulasitiiki naye agenda n'ayimba bwe beesamba singa omuntu Naalongo avaawo ng'ekyenda ekyo n'akisambako Lily Puzzle n'agwa wali wansi okusinziira ebintu ye byakola ekyenda ekyo tugenda kuddamu ate tusonda ekyenda ng'afa yabasoose okufa kati gavumenti y'ogiraba osaaga nnyo muwala gwe ate olwali luli kusuula ewabi nedda kyenjogera kyekituufu gw'olumirirwa nnyo ekyenda kya Lily Puzzle okusinga ye nannyini kyo ekyenda sinakya Lily Puzzle ekyenda kyaffe because ffe twakiteekamu ssente singa abakazi olaba luli yali alina esenga nantume Naalongo simanyi oba wadde genda ku Lily Puzzle Naalongo gende maaso omwasire mutye naye bannaye Lily Puzzle ne Gravity mundeemutereza waki wamma ndio bareko nyabo kale naye kyaleko okuwangaala kuno kundabiza ebintu ekituufu kiri nti abayimbi kituufu ewaawo bizinesi naye basusse kituufu in fact bizinesi naye basusse ate basukira mu lulimi Oluganda siri Muganda naye ate basukira nnyo mu lulimi ki Oluganda so ate nga n'ennimi zaabwe balina bye basobola okwogerayo eby'obuwemu ne bayimba mu nnimi zaabwe so nze sinenya Kabaka, naye ate nga n'ennimi zaabwe balina bye basobola okwogerayo eby'obuwemu ne bayimba mu nnimi zaabwe. So ate nga n'ennimi zaabwe balina bye basobola okwogerayo eby'obuwemu ne bayimba mu nnimi zaabwe. So nze sinenya Kabaka.
kabaka wammwe nze ndi Musoga naye sinenya kabaka waba yasazeewo okukyogerako kuba oba owemulira ewaka ewange nga towemulira wuwo kinuma. Ndi bulungi keke events tugende maaso nasali nasaasira omwasi wasibye tinyewo yendi maama oli oti ndi bulungi namwe mwenna mbalamusizza kakati nze ku bayimbi babaveeko kuba si be basoose okwemula kyogamba ebigambo bibamula nnyo okusinga bana batwambalira obubi bo nga ate Gravity Ssaalongo bwe mutave ku Gravity mujja funa ebizibu. Ssaalongo tawemula mujjeko n'ekyo oli ajja ng'ayambadde bwerere ng'olabira ddala ate jjukira abaana ebyo babiraba singa ekigambo kizibu nnyo kitegeera ng'omwana akyali muto naye ate kati kiri kye balaba. Mpulira byebyo byange babaveeko abaana bayimbe babaaninga luyimba tebalubaaninga. Lwaki balubaaninga? Kati buli omu alina oluyimba olulimu ebiwemula buli omu mpozi babaaninge zonna ezawemula zonna bazibaaninga. Mukyaliko ebyo waliwo omwana w'e Busoga bamuyita Dexa Musuuza yayimbye akayimba n'agamba tienda amana era tende onege. Kati omwana oyo kati ennyimba zonna baba babaaninga nze bannange kinjewuunya aba byabalemerera kati tebalina byakukola ekyokugjayo ebyo birina amakulu. nedda nasaasira olabaye at least bangi balise ne boogera nabo kubanga omuntu yenna waba alina ensobi gyasooka mumwoninga bw'alemerako awo ne bangi action ate ne action eyo teyandibadde yakuba maaninga kuyimba for 10 years rather they would have baleme kwetuma mirimu gye batasobola kukola baaninga kuyimba emyaka 10 baana bannyo naye nalongo kambuzeemu ng'omusiru bano bannankani babalaba nsonyiwa nnyogere ku mannya gano agamu bakikeni babalaba bafulufiga babalaba nga bayomula ebigambo ku social media nga bali Uganda baba tebabalaba obunene nalongo kitono agamba atya ebyaddala ndi bulungi kuliko bana abeeyambula betwalaba kyekirungi ogamba oli bulungi nalongo kuno sikwabadde kuboogerako bali mu kubamaketinga kati babakuza infact babakoledde akatale kituufu basaana okukwata atulinde wabbe babakwate bukwasi kuba kati buli muntu akimanyi natakimanya kitegedde twagala kati batukolereyo kanankani bategekere wankulu ku mukasa awo tugende ate amazima gali nti liri paze bw'aba akola obuvidiyo obwo buwemu si bwagala si bulungi naye ate tuba nga tulina omukulembeze w'ekibiina eyayimba akayimba k'envo bakubiramu nga tunayita liri paze olina sooka kukwata abakule ono omukulembeze w'ekibiina ekirala akazannya buli wabeera ku stage alina akayimba n'atunnyonnyola yali ayimba kitegeeza ki nalongo ebino ebintu ffe tubikuza kati bina ekigambo kyengendo babuuza kumwe mwenna atakyogerangako njagala ngambe sikyogeranga kumwe mwenna waliwo alakozesako ekigambo ku mannyoko buli omu yakikozesaako waliwo ekigambo ekikisinga obunene mu nsi eno ng'oggyeko ebigambo bibatusuwalirako ebyo komanyoko kyabuwemu kyekigambo ekisinga obunene mu nsi eno naye tebabyogeranga ebigambo tuyitako biyite omuntu okugamba kivumo omuntu okugamba nti
omuntu okugamba nti kuma ya nyoko ekigambo ky'Oluwalabu ekisinga obunene mu nsi nga teri muntu agala kumuvuma nnyina kigambo ekyo kyalina kye yayitamu naye lwaki ebintu ebimu tubiyitengako tubirabe bulabi bijja kubeerawo mpaka n'abaana baffe babimanye kyogamba ekigambo kya buwemu nnyo si kyabuwemu naye kiruma nnyo ng'omuntu akikuga kyabuwemu nnyawo ekigambo kiri kuma ya nyoko kigambo kya Luswayiri buli omu akimanyi mu lulimi lwe anti ffe tukimanyi kkoma nnyoko tumanyi kiddako nange bwentegeka anti tukyogera mangu naye w'oyogeranga oyogera musiba mmoto kiba kitegeeza kirala tegeeza nedda Nalongo Uganda bagenda kutuleetera abantu okutandika obutawa abantu bitiibwa lwaki ebitiibwa abantu babyejjeeko balina ensonga ze balina okwogerako ez'amakulu tebazoogera kuboogera ku nsonga ezitali mu magezi Muzaffa naye mukimanyi nti kati saawa eno ezo ennyimba n'abali taziwa budde kati yazzeeyo ku YouTube anoonyeza oluyimba kati nze wedda ndi ku YouTube nnoonya buyimba mbukuba mbulabi nange n'enyegenyege bagijjeeko nyegenyege lwaki yo bagireeta ate Eddy Kenzo omuntu alabyeko Eddy Kenzo zinamulabye nga bamubuuza ku interview emu n'agamba bawandiise ebbaluwa naye basusse okuyita abaana abo tebaabayise mu buntu ate tebamanyi kibapushinga kubanga bakola ekyo kisooke tubayite twogere nabo tumanye ekituufu ng'omukulembeze bw'abeera okitegeera naye bo baze n'akanugu kaabwe ku mutima tebajja kuyimba kati fiina amasanyalaze munsonyi okuboogera si mukulembeze wabula mufuzi ate muve ku mwannyinaze mufuzi oyo mwana omuzinyi wa Kaliyoko oyo si mukulembeze wabula mufuzi afuga bakube saalo akuba kuba kati ebintu ebimunze ndaba ye ng'omukazi omukulu ayagala ekitiibwa kye nsuubira nti abasajja abo buli omu alina waasangibwa fiina amasanyalaze bye yakolanga si buli omu nti yali abyagala waliwo lwozina n'omuntu n'agamba nayo nazina biki tobonaabona akabonero akalaga nti tewali abyagala kyova otuka nga tewali akuyita yadde ku birthday party tugenda kutandika kati kuta butambi bwabwe okuta obutambi bwennyini nga babadde bwereere mu bulina tugenda kubuta obwabafiina amasanyalaze batya enseeni bute kati Rita saawa eno yalabirira mami we okuva mu kuzina ate azimya mu vidiyo z'abayimbi naye asusula nagwo mulimu kati bwomugamba anti ne Rita bamugaseeko bwakunama Rita dancehall bwakunama olukusa baalugjeewa ng'omukulembeze tebannamuyita omukunami nakinku naye kyeyabagambe nagaba bannaye waliwo abayimbi abakunama ne tulabira ddala ebintu byabwe naye nze tewali yagandabyeko ne Gloria Bugi Gloria mutuufu ne Gloria Bugi abaye masiri omulala yabadde Shakira yotya sebo yali nnyabo nze nazze wano okunnyonnyola ekigambo ku mannyoko kyekitegeeza Nalongo wange wadde okozesa ekyo ekigambo kireke manyo munange wane wange kibi nnyo 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 nga bwenkomezza nze mu nsi nyina ebivumo ebi koma nnyoko kabizibwe tokiyigiriza baana tokiyigiriza baana kubanga oba wemudde n'okamala ogamba tekisobola okuvaawo naffe twakisangawo nga bakituvuma bamaama